Endobeso. Kukyenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Omutabbizi w'eggulu twafunye omukyala ng'agamba banneemukwire ku bba wange si byangu yatunda enju $2.5 we yamala okutunda enju naye musaba kasente agamba nti ennyumba omukyala bwe yagibeerangamu ng'awulira afa ali bubi n'avaayo n'agenda ewa ssengawe watuuka ewa ssengawe n'abeera mwami n'amugamba amuwa abaana omukyala abaana n'abagaanya n'agamba sijja bba mwana guno gwaka tabamuwanga naye agamba nti omwami yamugamba nti ky'onaalaba ng'onnyimye abaana ojja kukiraba era omukyala agamba nti abaana byatandise okulaba bizibuzibu si byangu kale bwetyo tugenda kubanga tukubira omwami tulabe tumubuuze kiki abaana alina kiyabakola oba talina kiyabakola katukube tulabe oba tumufunako wano mwami Wumbakali. Mwami Semuddu. Wange sebo. Osibye tataata. Bulungi sebo oli otya sebo. Mujebaleko. Kale sebo naye jebale. Kakati mwami Semuddu bampita kadima. Nkola ne namayanja ne kabuguza tuli wano ku Beat FM. Nga bampadde namba yo kubireko balina ensonga zibalise ku mmeeza yange nsooke mpulire ku side yo tulabe ekiriwo. Yes sebo. Waliwo omukyala gwe bayita Nakayi Susan omumanyi? Nakayi Susan. Maama w'abaana. Ye Nakayi Zaamu. Ye Nakayi Zaamu ono yawandiika Susan ndowooza. Kakati omukyala oyo ng'alina ensonga z'abaana zaalese ku mmeeza n'atubuulira bingi ebyatuukawo n'ebyennyumba na biki. Neffe ke tusinza okukwatamu kali kamu kwe kumulabula kuba mugamba nti waba taleese baana obuzibu ajja bulaba era ajja bufuna era atugamba nti alina obuzibu bw'ayitamu abaana balwala biki kwegamba embeera bwetyo bwetambula nga twagala wulira ku sayidi yo kiki ekiriwo taata tukigonjoole. Ensonga taata bintu biwanvu nnyo kuba lugero luwanvu kale kyenyinza okugamba. Nali musajja nali musiraamu. Erinnya ndiwulira eri Abubakari. Sente zange nazikola mu bulungi nze sente nazikola Sudan okumala emyaka 3. Kakati nenzija ku kitundu. Nino omukyala gwe najja naye. Okuva Sudan? Namufunira eno Uganda. Okay. Naye okujja mu kitundu wano ekyekiyungu. Kakati bwe najja naye ne tuwangala naye n'atazaala. Omukyala oyo? Naye nga sente weeziri kati ne tutuuka ne tukkaanya naye ne mugamba twete engeri okuzaala gye kuganya. Kati ne muwaako ne mukolera bizinensi. Okwawukana kuba yali musomesa. N'ayingira mu gundi n'ayingira ne mu gavumenti. Kati bwe yamala oyingira mu gavumenti nenoonyaawo omukyala omulala. Oyo ayogera ayo gwe bayita Nakayi Zaamu yali abeera na ssengawe. Kati nga bali mu embeera teyali nnungi ng'atambuza yali nga atambuza buugi ne ssengawe na mayuuni ag'olweggulo. Kakati bwe namulaba nze ne ŋŋamba naye nkubuulire nga ndaba mukozi ne ŋŋamba ono yasaana nga olw'okuba nti nze pologulaamu zaye zaali za kukola. Ye taata. Kati omukyala oyo musaba ssengawe naye ŋŋenda okumusaba nga waliwo omuvubuka omulala amwagala kitundu n'abalala be nali simanyi. Kati naye nze engeri gye nali nti nze nali siriyasi n'amaliriza nga tugenze naye ng'atutte ggwe. Mwami Abubakari olwakadde nti kayinza obutatumala njagala batutwaleko wali ku kinyusi. Oyagala luddawo oyagala nkubu wenjagala okumanya ennyumba wagitunda anti mbadde nkugira otegeere yajja etya kubanga namuteeka mu bizinensi. Bizinensi nesooka mu ntandikwawo nebanga ekula ekiyunga aweera ekiyunga naye ngenda okulaba bizinensi netandika okukkirira nekkirira mpulira nentunda poloti yange gye nayina nenyongeramu bizinensi era neegaana. Kati nenteesa ne mugamba nti edduuka lino ngenda dikulekera ngenda nentunda yiika yange ey'ettaka nengula 1000. Wengula 1000 naye neŋŋamba naye mukyala wange sijja mulekerera.
nentandika okukola nga sente zetukola zenkola mu erefu ndeeta kulaba nti edduuka likulaakulana naye nga azigabanga olwafunye azire ng'akyayagala omusajja we oli. Mpulira oli omuvubuka yaleka yendeka mwoyo yasigala kuba si waawala nga waliwo ekyalo kimu. Kati gwe ng'amawulire ogafuna otya nti bakyayagalana? Nagafuna yatuuka n'abeera nga njoga nga n'okwogera ayogera nti amwagala wano mu busungu wano mu kuyomba nga kiraba nkiraba. Kaakati ebintu ne bigenderera nga ndaba ebintu biganye n'entunda erefu n'enzira mu dduuka. Olwo nga mulina abaana bano ababiri? Ng'akyali omu. Okay, nga temunnafuna wakubiri. Kati ekiseera bwe nzira mu dduuka nempita sengaawo okwogera naye senga n'agaana okujja ne tukkaanya omukyalo nga nsalidde sente mbw ayagala muwe emitwalo 2 buli lunaku mbw abeere ng'asevinga. Kaakati ekyavaamu n'enzijjayo looni mukolera bizinensi eyiye nga ye looni yali ya sente meka? Looni yali ya $5,000,000 naye nga nze nsasula. Mpulira nga nze yeesasulira nze mwennyini nga ye tasasula. bizinensi yagenda mu maaso? Bizinensi nagisasula emyezi 6 rwenti musikidde n'amasannyalaze bizinensi yaggwawo mu myezi 4 ng'agisudde nga ne rwenti taweddeeyo n'agimalawo. Okay, mwami Abubakari sayidi eyo njiwulidde njagala tudde ku ky'abaana wano. Anti kati njagala olwo nkubuulire n'ennyumba. Omukyala agamba olina kyewamukola? Kumukola kutya? Okuba okukikola abaana engeri gye wamutiisatiisa n'omugamba nti kasa tubaleeta ekigendo tuukawo kyekino. Anti sooka owulire ye taata ebintu byonna byaggwawo. Oyo omukyala mutambuze wa mu basawo kyoba omanyi. Ono omukyala yeegatta n'abantu b'oku kiyunga n'abagamba nga nze bwe nabaloga nga bwe nakola biki nga bwe nadda ku bizinensi zaabwe mbu simanyi natwagenda naye ku musawo. Ng'omukyala yagamba omukyala mu kiyunga ng'ayomba mbu twagenda naye ku musawo ne tubaako ne bye tukola tubatwalako omukisa gwonna. Kyova olaba era banjeekera ebintu byonna byaggwawo. Buli kye nagezaako kyaggwawo n'endokoka sikyalina wadde 10. Kuba tugambye nti walokoka osabira wa Pastor Tom. Nze wa Tom sigendanga simanyi n'ekyaki ye sigimanyi. Kiyunga waneeno nina kyaki ekyali mpya si yange naye we Katonda we yansindika okusabira ekiyunga. Omwambe tukyalina yadde n'ekikumi wadde nalinnya ennyonyi ngenda e Dubai sente ezaali zisigaddewo. Omukyalo oyo yajja ku kiyunga n'ajja n'agamba ne maama wange n'amugamba nti oyo mumutegekere kuba saawa yonna akomawo agenda kudda nga talina waabeera. Era bwe nadda nasula mu ddiro lya maama omuntu eyalina sente empya n'enkadde. Kati obeera wa taata? Ku zero. Nti kati obeera kiyunga? Kakati ekyankomawo emyezi 7 sifunanga wadde omulimu. Buli lunaku buli lwakuba essimu akuba simu kunkolimira. Kati omuntu ng'oyo obuzibu kyobadde obuuza kyekino. Nze bwe nalokoka nandibadde sisobola nakwerwanako kuba abantu baatuka ku siteegi nga baagala kunzita namalogo bakufiira mu accident. Naye obulokole Katonda akulwanirira. Mpulira nga bwolaba obusiraamu. Kati ye byakola nze eno bwe mbeera mu ssaala bimuddira buddizi ye n'alowooza muloga. Alina byakola. Ekyamazima nze siina kye nnyinza kukola mu kyalo ekisooka namusonyiwa. N'abantu bonna abakyetabamu nabasonyiwa. Eggulu lindagira kubasabira teriŋŋamba nti mbeereko ne kyenkola. Tolina kye wali okoze baana? Mulimu gwe nkola wabula ndiwo ku lwa Katonda. Tolina kye wali okoze baana? Siyina abo abaana bange kati mbakole ki? Abaana bo beetaaga omukyala bakuwe? Buli lunaku mbasabira. Abaana bo beetaaga omukyala bakuwe? Abaana abo nali mbeetaaga emabega eri nga sente zikyaliwo ne tutambula paka mu fida n'abalemera. Naye kaakati sente zaggwawo nze sikyalina wadde nange mwennyini kyendya tekiriiwo. Kati munaye yensonga naye ng'okuggwawo kwa sente kwava ku ye sinze. Ogambye mweraguze? Mweraguze atambula mu basawo, mutambuzi wa mu basawo.
kati munnaye nze sisobola muntu musamize. Wafuna omukyalo omulala oba toyina kati? Nafuna naye mulokole. Taata tweyanziza okuwulira sayidi yo, mbeera nzibu nnyo. Tweyanziza nnyo okuwulira sayidi yo, katugendeko mu bawulize tulaba amagezi ge batuwa, naye nga tusiime nnyo n'okutuwa obudde buno mukama wange. Era nkusaba nti bwe naakuddira nga nnakye njagala twogereko, era mukama wange ompa obudde kasa tuwulidde sayidi yo taata. Sirina buzibu. Kalisebo tweyanziza nnyo mukama wange. Kale Anjo obiwulidde? Mbiwulidde naye nze kyendabye. Abantu banene bombi balina akabadi ke batayogera. Yakali wakati awo. Katufuneyo omukubi ng'omu. Wange? BFM? Wewe. Wange? Kyekiriwo. Obiwulidde? Mbiwulidde ono Self-Ivan. Ekiwula. Tena bye ku bantu abo. Omukyalo oli alina kye yasirikira. N'ono omwana alina kye yasirikidde lwaki? Bonna obadi bwe buli awo. Omukyala alayika mutambuzi w'abasawo omwami kyayogedde. N'omwami naye. Mwami yage yalokoka. Ayi. Yabivaako. Wange? Naye bannange oba ekituufu kyeki? Nange binsobedde. Kale Mukama abasaasire. Naye kyenjagala omwami oyo nga bw'agambye nti yalokoka. N'omutima gwe gulokoke. Mukyala gwe oba olina kintu kyewakola oyo taata w'abaana bo. Nze kyeŋŋamba mwesonyiwe ate bino nze ngamba bandisose ne babijja ne ku leediyo ne basooka beesootinga nga bo kuba bakyeyuzayuza nnyo ate nga bamanyi bo bye baakola. Nasazimonka. Mwana nga yogedde erinnya mu luzungu. Wange? Kalima. Wange? Yanje ndalika muziro obwo. Ekintu kyangu nnyo naye bakiwanvuyizza. Ebyali badde ebya famire bituuse ne ku mpewo. Naye nze nabadde nsubira kisoboka okuba nga kyangu nnyo nga baba bakituddemu nga bali babiri. Abasobola okugenda maaso nga muteesa ku WhatsApp ngere maaso nga muteesa nze ndowooza zammwe nja kubanga nziza nnyako gye bujjaawo mu kibimba naye nga right now tubagamba nti musule bulungi. Mweraba.